tusebwekiti so twoko ku reaction y'aba mawuli ali tujitweyongere ku bilala Figaza iba bade balina okumukwata kubanga balwa nawo wenza abantu nabaga nti Figaza oyo yamu ku bantu abatigomya abantu ojukira twali ku show ya Fefe Bussi hip hop kuna Lubale shonge natero okugwaneza saa zalinganya ku 5 abasajja baveeyo kansanga nga banja bavuka balinga 10 ne bayingira bona tene no mu yakola ki yasasula era abantu ne bagamba abaana bonna bayingiddawo babbi era enkeera twalabanga abaana bakubya abantu abaana abo n'abantu ababeetoolodde bonna betulaba si bantu batuufu nti ojja kwesanga nga percentage esinga ku gali ze batambula nazo be bana abayaye betubadde tumanyi ababba abakuba abantu naye kati we bavaayo nga munnaabwe afuuse something ne weesanga nti no baagala batambuleko naye bavimbe naye so era ensonga ezo twazirabako ne wa Alien nga bagamba nti yabba akasimu yakola ki n'ebyo ebintu by'ebijambiya bikulagirawo waje bava so tekyanneewunyisiza kulaba nti no babakwata alina okukirozaako leero nti abavuka tebakola kuba kati naye tujjidde ku mpewo ali awo alaja ate n'omu akola kyayinza mu bailinga out sente tewali wakitegeera tewali na mikwano giyinza kuvaayo ate kati ali naye musajja watu naye kati aveeyo akola eki abadde yakamala okumuyamba okumusasulira akazigo wakitegeera akazigo kali kamulemu wano ebuziga tomanyi we yakola banana n'atandika okubanga ye asula awantu aw'ebbeeyi yali asula wano gundi wano ekatwe we yavaawo ng'akubye banana n'agenda eno ku gundi bagita zit Kevin Alone eno ebuziga nga gy'asula n'afuna ennyumba nnamba nga nnene ng'agisasula oba zali miliyoni 2 ebuziga awo yagenda ekendeera yali mu miliyoni 2 ne bamusala kati bamuzza mu boys quarter era waabadde ennyumba yali yagivaamu eggaali zino omuntu oyo omuyimbi abaleesa atambudde nabo yalina okubakomako ku bye balina okukola nga bwe nkugambye nti abaana bano abasinga bazzi ba misango kati omuzzi w'emisango era w'omutwala mu katale we yamanya nti no luli nanyakulawo ennyaanya n'azisanga agenda kuzinyakula waliwo omulundi gumu twaliko ku Sheraton awo omuyimbi omu omunene yajja n'ayimba naye ng'alina abagoberezi bangi n'ava ku stage n'ajja mu audience naye yagenda okuvaawo awo nga waliwo ebintu bingi nnyo ebibuze era nekiteeberezebwa kuba nti no omuyimbi ono akolagana na bano n'abagamba kati nze ngenda kuyita wano mwe mujje Figaza aveeyo naye wanaaba avuddeyo agende ku kyeyo kirungi akola alina passport agende Jordan akole kuba kati tekyalina byakola nti oba akyayimba ajja kukuta amadinisa asokuta amadinisa oba okutema ebisagazi emirimu gyegiri e Canada ne mu nsi endala wetukola ki wetuli naye katulinde ebivaayo wabanga bambi bamuwaayiriza si kirungi ng'omuyimbi abantu bandyagadde kulabanga abatawaanya ekiro so erinnya yeetaaga okukola ki okutereera ekyokubiri soka malero kibe kyakuyigira abayimbi abalina eggaali abaana mumege sure nti omanyi kyakola naye abalina eggaali si bangi bambi yenna abalina naye planning obubakola kwalwo na planning obubafuna naye ono alina kyayogeddeko yesula omukulu Alien Skin yamusasulira akazigo simanyi oba bigambo bya Sula oba kituufu ekasa byogedde bamanyi oba banamusanga tunasanga ennyendo ekyalinga bweri kitegeeza bitu tusewa weekend o video